Like the sea meets every shore, not an if, but it's a when. From beginning to the end, I am fire in the rain. I've been through it all before, and I'd go through it again. Feel me burning from within, 'cause I am fire in the rain. On a race so we can motivate this generation of our people to the center stage. Undivided we are one. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abagala baguji baliriza program ya finance bwe tuli kuyo nange Sharifa tuli ku GTV zibere sawa 3 ez'ekiro lwa mukaaga olunaku lwa leero ng'ennaku endala tweso omukyala ow'amaanyi Hajat Hajara Nabukalu agenda kuba atuyitiramu mu nsonga ez'enjawulo. Ebiseera ebisinga bwe tufuna ekitukako mu bulamu tugwamu amaanyi, ebiseera ebisinga twenyooma olw'ekyo kye tuli, naye agenda kuwa ensonga lwaki newobeera otya newobeera otya olina okusigala ng'oli mugumu, olina okugezaako olaba nti oyimirirawo naddala ffe abakyala. Assalamu alaikum. Sayinza okulaba mukwano. Programu ya Vagisa we tuli ku Rulo. Programu eno twagiteekawo nga tusobole oyigiramu twejjukanya obulamu bwaffe ne tuyitamu ku bulamu bwaffe emabega so that abantu bayigamu. Ebiseera ebisinga nyinza okuba mpita mu kintu nga ndowooza nkiyitamu nzekkeeyo naye buli wengezaako okwogerako like omuntu wabala nayogerako ku kintu abasigadde bakiyigamu. Then n'ekirala osobola okubeera eyo ng'olowooza like teri muntu mulala eyayita mu mbeera gy'erimu nga gw'olowooza nti ensi ekoze ki eweddeyo. Mbadde nsaba otugambe Hajara Nabukalu yennyini gw'oyogera naye mukyala yazaalibwa nga mulema okuva mu buto bwa nnyina. Nzaalibwa Gomba mukyalo Matongo. oli mukyala muzadde Mukyala muzadde. kye kintu kisinga kuba kirungi mu nsi muno nga mungu okubilesinga n'abaana kuba mukisa gonna abaana bagiramu Yatambula ali wulya. omalako otya Naye yankolera enteekateeka ndowooza kaŋŋambe gyeyayawulizaako n'abagagga bwe tulaba bano baminisita baani. mbadde nsaba ontwaleko mu bulamu bwa Hajara ng'akyali muto okusoma Nazaalibwa nga ndi mulema nga bondabo era nazaalibwa nina taata ne maama. Yenza omuntu olweyawula nga sirina muntu aninako laavu yenna kaŋŋambe nti anjagala ne baganda bange nze saazannyako wadde baganda bange zenakula nga ndi awo nga Allah ye yanteeka awo kubanga nze taata wange nazaalibwa era ye teyansinga teyandagala. Nze nakula nga ninako ku mikwano gyange ate nga si muntu kubanga naye obuzibu bwe yali alina bwabungi nembeerawo ewaka nenkula nembeerawo kati ntandika okwetegereza ensi yali 93 ti wentandika okwetegereza kubanga bazaala muto wange nga ndaba bwenti budde bwali bwakumayo kati tuweza abalala 3 nze nga tebanjagala era nga mbeera abakera ku musango bagenda
abakeera ssaawa 9:10 bensigala waka nansigalawo nga kyalo nnyo ng'emirirwano wayinza okubaawo nga kilomita namba kusanga emirirwano endala faamu ambeerawo waka nebukyanga wendi ne bakomosa mu 7:8 ng'emmere gyenyina okulyako ye yasuzeewo eyakyaggulo era gyenyina okwesemerako nenfumba kyayi nawaabwe nemulekayo eri ku kyoto emabega naye nga ndaba embeera tateeza yeeyisaamu kunze n'abaana sinzitegere kikataanze tanjagala oba baawo akakoleddwa akasobezeddwa omulabo oyo nabukalu yakoze ebyo yakoze amazzi gayise nabukalu yakoze buuza maama oyo tojja musobola ebikolwa bye ntanengamba nja kubaawo katonda ono yantonda naleeta ku nsi nja kubaawo kuliwe lwakyalungi nga maama ewaka twakula waliwo eddiini bbiri eddiini ezo ebbiri nga mulimu abakolositanti n'abalokole ffe kati abaana nga tuli kusaidi ya maama tuli mu balokole kati ye nga taata aliyewo naye nga mbuuza mu taata nga ye simulabangako mpulira bagamba tuli bakristaayo ewaffe ye simulabangako ng'agenda okusaba yabaaki tyawo omwenge gwamulero era bagera okutuuka okusaba olw'esande naye ali buli yeebaza nga kati maama zebaki bwe tuba tugenda ku kyaki musooka kutwalayo nze then ne bajja ne bambala lwaki nga ekisooka banno baffe tewali wajja kuwekanga ngayambadde emyezi nga era nze ayina buli nsobi nsirika nabusha olunaku konfulensi z'abalokole nga zigenda zikyaka kati bamaama ne babayita emakindi yabaweereza balina kwaya ya gospel nga be bakadde b'omu kkanisa bebayonje kkanisa bagamba ti nze ngenda kubeerawo naabeerawo otya ze bampisa tugenda makindi nebagenda tusigalawo tubeerawo kirungi tawe tumanyi okwefumbira manza teyankota okugera tusigalawo namuto wange anzirako namuddako nti bano babulaza baffe abasooka okuzaalibwa bonga babaleeta eno Kampala bo batuula ekyomusanvu atuula gwe baleeta e Kampala okukola tusigalawo basatu nze mukulu nanzirako n'omuto tusigalawo nze mama kirungi mama yanjagalanga ngera tewaliwo kyangamba nti kino tokikola kubanga oli bwotyo era teyayisanga nga bw'atuula awo n'akwata akambe nangamba tunula essaawa yonna akulekawo bwemba sinobye waneewa ogenda kukula ojja kubeerera teri yagenda kukola abamba kati nze bwe bayisa bwe bati nekuba omuggo ku mutwe n'enfu oyo yagamba okusiyanza tebazaala bani kinaakulandiraani nagamba ojja kukula ojja kubeerawo gyebali nze nagamba nze neeyo nagendako eyo mu 8 ebigogo nendaba abalema Daisy Nosborn beyasabira baali ku gaali ku miggo ne batambula ate naawe bwe banadda abo abazungu nja kutwalayo nemugamba mama nja kusanyuka nnyo nga ntambudde nange mpulira njagala otambula mama ontumeko nga mu katale nange ndeeta obutundu ngamba naye kisinga okunakuwaza kati kutolimu namaanyi wadde gakwatamu bali mbalaba babeera n'emiggo oba babeera n'obugaali naye gwe tewali kyona oli wakuwega kati
kati buli kimu kyakukolera naye bba mugulu nga nze situla era nga nakulandibwa nti mbeera bwe nti agamba ne mugamba maama bwoba nga gwe oŋŋambye ng'okimanyi kijja kubeerawo kakkiriza kijja abaawo bw'aba agenda okuwaata nampita yangu nga neebaka wano abaana n'awaata ngakati tebalitandika bwe bati ne balikkiriza ne basalako ekyawansi ne batandika okuwaata awo n'endiga naŋŋamba okwera okukwata n'obukunya bungi nnyo bwoti gye luyitira bwoti lwonna lwonna eno yonna gy'osimba nabibyo olina okuyiga okukola ki okweroleza teri yagenda kwoleza ekisooka ofuna buloyi teri yajja kwoza bufuubu paka myaka gijja mumaaso nanjigiriza teyankokokoza bukwera lujja nga ngenda nendera olujja olwaffe lwe yali yiika nnamba era ku makya nenkwata nenjala bwe ndaba omuddo ng'ogwo nga gumezaawo nenzijjayo akakumbi babuyitanga bwa museveni obutono nga nkakwata nga kaliko omuyini bwe buti negenda nga mulima mpola kati nga taata olujja nonyamba kati gwe olabye ennaku kale wabula twagira kati oba mbwakuwagasaaaki ngayogera ebintu ebinsomooza mu nsirikira nti basengete banzaala bali babaagala taata bwagenda mu katale ku lw'omukaaga ekabulasobe agulira engoye za mpande maama n'amuleetera gomesi eza siriki kati olaba waliwo obuwande lwe bakolamu yunifoomu z'abaana b'essomero waliwo obwabulaaga waliwo kala bwezito ne bweruta naye nga gwe olugoye lwa buwande olabaleetera ne bebagenda kukyalaani eyomu ne bamutundira kati nze nga maama ngamba gwadde tebaakuleetedde naye nze yandeetedde olugoye ate nga amuleetera gomesi zikyala eza siriki ebitengi ate nga ebitengi byedda birungi nga siriki nnungi nga nobwa terusiiwuka terukola kiterusoboka wuzi ng'agenda kukyalani amugamba ekibuzi kiri agala otunulira omwana wange oli atava waka nkolera ekiteteewo ng'ate embyambala nebalaga ojja mwambaza nyo nze simwagala ne bwe kiba kyakuba ekyamusaagala kiyeeko annabikira bubi oyo yali badde akeera ng'eri mmanju eri ku ttaka oba mumuteeka eyo kisooka feetuza mama nga mugamba bwe kiba kisiraani naawe oli kisiraani kuba kisiraani kizaala kiti nze nga nsirika nga mpisa mu mutwe nga babijjamu bakulwana nga bakubagana kubanga toyinayo wadde muganda wansi otwala embeera eyo mbeere nga temukyalina lutalo waka begamba nga tukyayagala wabeeriwo olutalo uganda bamumalako emirembe ate ng'alina abaana abalala yalina okulaba buli kimu ekigenda ewaka kiki ngamba gwe kuma ojja kubeerawo oba akwagala oba takwagala nze nkulabamu ekyama lwaki omukulu abazze emakindiro conference babaleeta ku mande nga balina bazza ku sande ekiro bwa wiiki okubeerawo taata ng'agula ekyennyanja kubanga yagula ebyennyanja bya nusu bina olubeeramu ebyennyanja 40 mufumbe ebyennyanja ebyo nkomawo zalinga ssaawa 5 ez'okumakya abifumba nga tubifumba nze ne muto wange tumala nga tufumba lumonde waffe nga tumuteekawo nga tulyako ebyaffe netudde awo nga twebuzaabuza nga twemanyiiza n'okuluka obubbo mu keeyo nga tugenda tweyigiriza naye nga tetunabiyiga muto wange naga kati omulowooza taata kati nno si ye taata
nemugamba ate taata mumanyi taata waffe nemugamba wadde tanjagala kubanga senga saaliwawano nga senga sirina nagamba linda kaali kumukula akwewerera ajja kukukuba ne bwe tubeera mu nnimiro bayomberayo ne maama namugaa njamu ate lwendi mukuba njamu mugamba ogambye eki nemugamba bwe nawulira nga lwali gulawo olutalo nti ankuba kati ewaffe nawaliwo layini ya kamusene nga bagikolanga lukomera lwewaka kati nga bwogenda neweesonsekeyo mu kamusene nekijja muzibu waliwo kumumanyi era akulinda ovuddeyo nga buzibu so kumbe anyumya eri yatuyinamu akaduka yagenza akimanyi sawa tano tanadda tuwera mukaaga tanadda ffe twebaka nakubulizaako ajja ayitaako nkona muguleewo budde bwakiro mwenna mwebase nga twebasa ajja luvannyuma nnyo ajja luvannyuma nga tumuwulidde nti yakomyewo olwaggulawo nabayisa ne musirika mwasirisa ne musobola okuba nsimagidde omwenge gwangusa ne munzibako nusu bibiri mbyagala ebiseera ebyo nga nusu bibiri sente nyingi nga sente nyingi kubanga nze ntandise okulaba zino esente ezizze kambadde biringe kubanga waliwo nze esente zenalabanga nga obunusu bubeera butinibwe buti nusu ataano kalimu ekyagulawo wakati nambulaba kubanga nga luli okubeera n'enusu kikumi sente nyingi kubanga nze nalabanga nga yakwatanga nusu bibiri n'agamba abaana bonna genda bagulire engeri naye ezange teziriiko ezo oyo taliiko omanyi agamumpe ebibiri byange taata bidda twebase kati twazze ddi ne tukuvako oli musiru ate naddala nabukayo ndwaggowantama njagala sente zange nga nze tukasintwala sente twebase netwagala omwanukula naffe n'obusuumu tetumanyi nga tetwerabidde nti wakati wali wajja gaadinga ngaokozijja ng'agenda munjaga leero kamba kube mujja zireeta kuba kibooko ziri zennyini ezitali kubanga nze bakubawa ona ne wazimba kino nekijja bwekiti kino nekijja bwekiti oyo nga kuba tosaana kwerwanako oswako dda tokuba enduulu ekyebannayi babawulire kubanga nabo balinga omukakko ng'eri ate budde mwakino nakuba muganda wange kino kyonna nekizimba bwekiti nakuba wonawonawona ajjukira nti nze neebakiranga sayidi eno sayidi yonna nakuba nesirika yange ejjudde ngaokageti ate ngaakubisa nzo enzo nakuba n'osiriikirira bwoti n'ogamba kati nebyenkaaba tebiina makulu teryanteesa n'agamba ebibiri byange yakukuba n'atunnyukirako n'awulira nti afuuye nebukya kumakya n'azuuka n'agamba gwe namakula genda ewa godi ku dduuka gyemenyeredde omwenge agwe balansi wange nusu ebyo agwemu paketi ya sigala okulira sente zatukubiza bazireseeri kwegamba nze nakizuula luvannyuma nti yajjira ku suwaddiiri yattuka tezaali sente yali wattukuba ngaera jjo gyalabika yali yakitegeka dda mu mutima ngaagamba omukazi wano bw'avaawo ne bankuba omwana kati taata atuma abaleete sente yamugamba nti genda oleeta sente namugamba tazikuwa zireeta akuweemu paketi ya sigala komewo wakati gwenna naye naasigale ng'ayoza ebintu ebyo buli kimu n'okufumba tusanga eyidde
jjukira emikono bagikubya gizinga tokyasobola kubaako kyokola nga zino zonna enkokola zonna nga miggoko kuno kwonna nga ate nga birina okuwanirira okutambula ate nno okuva okutambula gamba nti okukola naye nga kino ekinyama kya wano kiri ekyevivi kino nga kyazimbye kati nga bwendisimba bwenti ngena baddiganyo ensirikirira nenanga genda bwerawoddadi kirawulayo ennaku nga tano bagaya tukuba ku kiro ekikeesa ku lwokubiri bagenda manda sirikira bwenti agenda ng'aleeta byamufunye nga bakumawo nga bakwata obukutiya n'enkumbi nga bagenda ennimiro nsigalawo waka nange wali ate babandaalayo abakomera baganze mwannemesezza okwebaka mwasize mwasaba zeseebasa enkumyewo bwebisi nenjagala byakulya nkumya enva zange naye nga jjukira kati nga nkwata esefuriya eyo yenva nentuuza akakuwa kutiya bwenti nenkwata esefuriya nenzijja nga njikumira bwenti paka ku kyoto nakiringa okuva wali newali engeri gyolesa otambuzamu ozitwala ku kyoto nzitwala ku kyoto ngenda nzikulula kati nzikakana akakutiya nesefuriya engoberera nga bwenjira nensikumula nenyongera nensika nengoberera paka ku kyoto nengisitula nengisaako nenteekamu enku nenkuma omuliro eziwumu najja nazenga nagenda bwamufumbira bwamulabirira amawaka naye still natasimu kisobola kusobola kukola tubeerawo nemuoko zaffe nga tuzimbye tulibadde tukaaba bukaabi ate nga wakuulirira ngaokaaba kuddamu ng'akuddamu tukulamu eyo embeera maama nadda tubeerawo naye ng'avuddeyo emashini emulukuŋŋaana n'akomaawo agamba namuzimbye ekiki tugaba atukuli nagamba nze era nakimanya ejjabba kubanga abeera neyo mu nnimiro ng'awera teyetaaga nakumanya bikufaako era omulaba ne wano ne bwoba olwadde gabugambi yamanyi afe naye ate nga balala bwe balwala duka ewamuza ebiseebuyo oleete panado amirewo ebigana tugende ekifamu nagamba ojja beerawo naye nga ffenna tujjudde embooko nemubikulira wano tusangakiki ki ekyabakubiza okutuukako ekyo nti kabbya nusu ebo yakulidde ku makyate n'abitumya ku dduuka bamuleete bisiga naye nga kokuba twakubidde abasinga olumala mumuloopedde omugambe tata yakubidde tekyeyazaako era yamulinda n'akomaawo yali aveera eyo mu mikwano gye gyabunywera nadda yamugamba nnyabo bwe wali ogenda wasiibulaani n'amugamba nze natambula byange era nnyina okolaki okubanga natambula nnyonyeza n'abaana bange kino kati bwe yawungukamu bwati toza nagenzewa zeeyo netumuteerako nga bye baatulangidde bye bampise ndi mulema sina magezi ndi kizibu ewaka namumalako emirembe saali mumanji ku ttankasiriza awuliriza bulungi awuliriza ajjamugamba kati mumaliriza mumuloopedde bwe wali otambula n'ova wano wasiibulamu olina obuyinza okujja wano n'abakakibo namugamba tinziraku namugamba ekikumbuuzisa bwotyo wali ndyagala mbeere wano mpaka nze siritambulako wadde kgendako mubantu wanyanjula ewaffe bakumanyi ne balwana ne beekuba namugamba onkulu nga wakubye n'omwana wange nsobola okugenda
ojja kufuna lyemputego tojja n'amugamba nsobola ekyo kyabalwanya okumala essaawa era bamulirwana eri be batundira nga tulagana bajjajja abazaala taata naye nga yenna mukubyenga omunyuma maazinbye nga ye ne ku mutwe akubako omuggo oba wenkana ye waayagala njikooye sijja kugisobola toyina gyogenda wewaka wano ewange embeera gy'olimu kisooka wuyo oyingidde emyaka 10 kyakuba ani agenda okwoleza ani agenda okubeerawo ku mbeera zonna guma bwaliko enuma n'embeerawo ekyanyamba omwana tewali mulimu gwe yankwekanga era ye yantuuza nga nangamba omukuba oti nkikwebeeza kubanga era wajja kuuka ekiseera katonda ayinza okuntwala oba olina kuga nti ngaoba okuza olina kuba jangu obeere wano nze ennyumba ndikuwadde bera nga tewali wagenda kujanga olina okubyekula ojja otya tuvuddeyo ewaka ojja otya okujja Kampala nze kati nga sinnaba kujja Kampala nasomanga maama ampeeka buweesi okuntwala ku ssomero nakeera ku makya nannanza nannyambaza nampeeka netugenda ku ssomero kilomita ngeezo 4 kitegeeza muganda wange yali akolanga kyekyo kwanzigambanga okunyumiza nti muganda wange oyo mukulu wange bamuweekanga ng'amutola ku ssomero alina emyaka 2 kyali ki ekyo kyenyini era wekitegedde myaka nga nnyingidde 10 nnyingiza emyezi gino egiweekeddwa 11 nampeeka natandikira mu P1 kati gye bayitanga P1 enkulu nga baawula nti P1 ento P1 enkulu gye topu awo gye bayawulamu kati nze natandikira mu nkulu nga bagamba oyo mukulu lwakuba nti mulema naye mukulu ate ategeera genda muteeka mu bana abakulu abajja okuvaamu bayimire 50 kati nze nabeeranga waka nga tewaliwo nayinza nakuga nti 2 bagiwandiikayo batyo nti oba 0 nze kale nga ntunira kitabo bwenti nga mbalaba nga bazze bato bange okuva ku ssomero nga ndaba naye nga sikutwalanga na budde nti oba kankwate n'akatimba mama wange natwala ku ssomero akeera ku makya nampeeka nantwalayo nadda nagana naalima ku musango nadda nantandika okusoma batikyawe ne banjagala nnyo batikya bamadamu nga banjagala naye nze nga sibiringa na mukazi nga seetaga era nga ajja nangamba nga nze eryamawakabi tebalimpita ate nabampita Irene munaye ekitabo bakisulika okisulise kola bwoti nekitereeza kati naba agenze nakikola bwoti okizaayo ngadda nakagwa nja kukuba kala nti tebakuba nja kukuba tereeza ekitabo nakizaayo naye nga tikyo omusajja olujja nangamba Irene tereeza ekitabo nakitereeza natandika okuwandiika nga mbawuliriza nnyo naye ngaabakazi nampulira mama kiraga nti omwana mu bulamu aba alina abantu abamwanguya ne ku baana bato abawere osobola okira nti omwana omuwere bamuwadde omukyala namuganda bamuwa omusajja nasirika so it's nature it's fine kati nambeera okusomera kati kyabasajja banyangwira ate taata wamuyanjagala makiki nze nga ngobera mu batikya basajja era nga waliwo tikya wange nga bamuyita tikya Nsamba wali batikya bangi bakanyike baani nga banjagala nnyo nga bajja ne baŋŋamba kola bwoti ne bwoti oba toyagala kuzannya n'abaana bwetuulaawo mu kiraasi ate nga seemanyiza abaana banteeka n'omwana ano ku desiki nga nesika ngenda eri mu nsonda ate zange nkwata ekitabo nesulikawo
tonko basajja naawe nga ansa nzikola byange ate engeri gye nagenda nga ndi mukulu nga nnyina ebimu byempulira era bye nakwata mu mutwe gwange tusoma bantwalamu nga bali mu ttaamu yakulu tusoma ttaamu yasooka nga mbeera wa mwenda ku baana balinga 2 kati ttaamu eyokusatu naye nengisoma esemba tugenda mu pitu kati muto wange ng'abeera eri mu maaso nze nsemba mabega yali wa lubereberye nali waako ekitegeeza amagezi gaali gakika tuyingira pitu kusoma pitu netubeerayo kati waliwo faaza nga bamuyita faaza manuel kati nga waliwo ne kansala nga bamuyita John Bosco Mugerwa kati bwajja ku sipiikide yetutwala mu pitu basanyuka nnyo nga balabye omuntu alinga nze mu ssomero lyonna eddamba nga nduka ebibbo bulungi nekinyirira nduka akawempa ak'ekyayi ne kanyirira n'ensona olweyo ne lunyirira kale kwegamba nga balaba byangeri era nga bagamba tutambudde mu masomero tetunafuna mu masomero ga bonna basomi nga mulimu omuntu alina obwongo ng'ono ne banjagala nnyo eyo kansala n'agamba batica omwana oyo njagala munzikirize mutuuka wano mu sipiikire nze abamutwala ewange ndabeyo era bwe twamala bulungi nnyo sipiikide nalya na ku mmere y'abakulu bafaaza baaliwo neŋŋamba ng'omwana mugezi wabeera alya byasava tanjagala naye ate nfunye emikwano gye nazze nasirika tulya bulungi nnyo ekimere tulidde enkoko tunywedde sooda nga tutuuka ekiseera nga bagenyi babasiibula nagamba nze sikuleka nakwesoose nkutwala wamu okulabayo genda bamusanga taata atudde kabalaza ngaawa n'ababigere mu bbaafu tugendako makawo katono tuuse waka kansala asabe kutwala waka abalabi bafe balungi ekyali balabi balungi nnyo amagezi ebiseera ebisinga gatambuliramu mu kika ebiseera ebisinga twewunya ebintu ebimu lwaki bituukawo naye nga aba alina ensonga lwaki ebintu ebyo bituukawo katugendeko mukummula katono komaafu waliko kumiraku wetuli kurulo nange shakana mtabona ko bali tuno mchalo mungi haja ali mtutwala mu bulamu bwe naawe kasubire wetutuse olina bintu bizemu nze nganze ngize nti obeera omuzadde tosulira abaana bonna bayise kyenkanyi omwana ne wabeera atya abazadde abasinga tugenda twagala abaana baffe nnyo ate tubakokogera abaana bonna bayise kyenkanyi ejiba mirimu bonna bajiige omukwano hajaba tuwale tuuse walinga muba kusipiikide tugenda kansala ntwala twasanga taata n'ababigere kati nze kyenawulira nga bagudde oluggi lw'emmotoka okunzijjamu okunsitula bantwala ewaka nga mmaze okugamba kansala nti be bazadde bwe beebano ntiye ne batajja kusipiikidde kulaba byokola mwana gwe ntiye agamba kanyende njogereko nti taata bwe yamulaba nga nsitudde antwalayo naye musajja mwambazi ayambadde bulungi n'essuuti ye naye ng'ajjukira nti nze ndi mu uniform teriko musipi ebaluseeko ne wano ku mavivi neevuluze nze nanfaanana byange omwana wabeera kusipiikide tweddugazaawo kati nga nsitula teyanneekanasa abantu banjagadde nnyo nga nsoma ate ng'ewaka siinaayo kaya gyenninga nga nninawoku nga taata bw'aseetuka n'agendako mundani nsigala nnyumirako nnayo ne batoolange ne batuulako awo nagaa nti mukole bwe muti olina okubeera ne munnammwe nga mumuzaamu amaanyi muzanyeeko naye
kati nga atuukawo mama amusanyukira nti banensanyusa bala bamwe bali mutuleetera mwe batikya be ngagana edda nze ndikansala kuva ku ggombolola twabadde tukyadde ne mulaba ne mukwatirwa ekisa naye ebitabo ebigenda omutwala mupisitu ne penso essente ez'obusuulu n'essente ez'ebibuuzo byonna byange ku ssomero nensanyuka nnyo ne ŋŋamba maama sigakuddamu kwosa mpozi gwejja okumpoowa okumpeeta nagamba ntuuseeko kati okimanyi nti nsigaziza baana okudatoobo mama yali abasasulira fiizi olwo taata ng'omwenge gwaggwayo mu bbaala era ng'eyiye gyakwata okugjaku ekintu kye nnalaba ku taata nga bwe kuba kulyewaka bw'aba wakugula nnyama agikka bwe ziba nvaagula emmere ejja ate ng'esinga nakuva mu nnimiro kubanga yali wadde nga muyi naye ng'alima ng'era mwenna mutabaganya kwera kumala kgenda ku mumidda nnimiro kati nga kansala amugamba nja kudda nga ttamu yakatandika naawo nga krisimansi enaatera okutuuka oba ng'enkeera krisimansi nja kuyitako eyo mu kyalo nja kujja mpitireko ne wanene naye abantu eyo ku kereziya bemba ndeetedde najja n'ayitayo nga krisimansi etuuse n'abagamba mumumpe agenda aleereko ewange nakugasa nja mwezi tugenda okuswala omuyizi omulamba omuyizi omulamba omugezi mu kibiina omanyi abagezi tubamu n'obulizayiza ekyo sikyewuunya nemugamba nze ngenda bwanaaba nga muzadde ng'ayagala abaana nja bufukangako bajja bimpa mbyeyo osamanya kati teyamubuulira nange saayogera nti nfuka ku nanteeka mu mmotoka nga tugenda paka wuwe era namusangawo nga balina abaana 3 n'omukyala abaka balungi bagagga naye nga neebuuza nze afaanana bwenti nze nnoze ndi byange anjagaza ki nga njagala era olwatuka bwati n'agamba ani wangi nzize n'omugenyi okuvaayo nga yonna irini gwe waŋŋamba nti yoyo n'ekisenge mwagenda osula twakyaze maama yaŋŋamba bali abantu batwala bannaabwe ne bababuza bwe batyo nensirika nyigira ne bampa ebyokulya nenywa neyagala nenfunye emikwano neŋŋamba so newakasi kusenga sidda naye nembeerera ddala eno omutima nga bwendowooza buziba ogabulekera tumala okulya ng'agamba enno mukyala ani airiini oyo mumuwe ebbaafu mwana afuka tewaliwo gwajja kuyita kiro ekisenge ekyange nga kifeesinze ekyabwe ate n'ekyabaana kiri eri ku ddiiro enyamba olwaggalawo olugi bwe pa nteekawo ebbaafu nenga kati mu bbaafu weneekyusa negikoonako mpulire omusulo egunannuma ejja kunnyambiira nejjukira nnyina gyebakako bwebase jjukira nti siina makulu nti geeta nti nesimbe nebakako bwebase kululwayo nente omusulo neguyiga nga buziba butuuka ekiro tuba twajja nga neeraliikira kufuka ku buliri bw'abandi nga baayaza obuliri nga baayaza obuliri nosirikano obuliri newaffe nga sibulabangayo jjukira ewaffe tusula ku kakutiya kali mu lulwanyi olwanyi bwe luvunda omusulo nga baluliwa nga balwanika eyo nga batema essubi kalandali nga bamupakira musulaku abandi ngenda gukutira okulira
omusulo wenyangu yebbaafu ate nga sisiba siyenze yali nti ngina kawago ntika oluwulira nti nja kubeerawo omumiikiriza enfuke nga gukwese wegulumira guba guli mutu nga guyiika ng'ate saagala bampulire nti nafuse kati olwebakako gwe nti neteekako ekifuba mu kakwampisayo eno omukono nga nkukwata mu ngalo guyiika mu ngalo saagala bawulire nga gyendi ntyayo ndi ku bugenyi sirikira nebanjagala naye ate waliwo kyesijja kukola kyakumakya omwami ye yali akeera saa 12 nga babadde omwakyayo agenda kukola ajjamayo aire nikulaawo nzigulawo naaba bakwekyali siva wano nga tonanywa kyali oba abalala abanywedde abalala tebanywedde nze sivaawo nga tukoze nampulirako yanengaabanaye tunalesenga ono yeyali muzadde wange nampulira ennakugamangakeyatumaati emalayo ennaku 3 ngaabaana banjagala mukyala njagala abantu abazze okukyalira mukwano gwabwe oyo omwana nga bonna olaba nga keya bagireeta gyemu njagala nakomyawo ewaka ndeeta n'ebintu ebitabo byonna ayangulidde sikaati bulawuzi empale z'omunda byonna nakomyawo era twatuka kawungezi saawa nga 11 twasanga tebaliwo nga bagenze nandekaawo nagamba obanadde olagamba wajjira wano ebintu bino tagenda benzijjako n'esukaali nabinywako anyamba mama yayamokudda ngaakolaki nansanga bakomesaawo nti ensanga ntudde mumanju eri ku nsonda ku lubalaza nje namulindidde nga munengera era nti otaata wulya ki yakuvaayo nga bakomyewo era nga n'ebintu nabikuludde nembikomukamusenene nembibikkako nga wenengerera nti wuli yabasoosi najja kwekwekako ate nga n'ekituufu simanyi nti oba bali munyumiro nakimanya ngaakomyewo babadde munyumiro nembeerawo yakomawo saawa awo zingirawo emaga okomyewo bakuleese tujjiddwa ndowooza ekibadde ndowooza bakubiibiise simwe be bavuzeeko mu mmotoka twalaba nze saamuddamu era nze namusirikira nga simanyi nga mama abaweeeko naawe weweeridde byakulya kati nga sinakuddayo okusomako watuuka wa nasoma netuuka mu P6 nagisomako ttaamu 2 kati olw'obuzito obuli nkuze nnyingidde emyaka nga 16 nga takyasobola kunsitula jjukira ng'akyazaala kati ebyo ebiseera we nasomera P6 ng'ate alina olubuto olw'omwana omulenzi agebwa nga nzirako ogwoko gwakusatu waba nzirako nga simanyi nze nga ndaba bulabi lubuto naye nga simanyi nti lwa mwana nagamba oba agezze nagamba munaye sikyakusobola tuba ewaka bwonafuna kyasi newabaayo oba kansala awo oyo nga zze nakwatirwa ekisa nakutwala ewuwe ngaoveeyo nakwetwalira ku ssomero onaasoma nga kansala omaze ebbanga ki nga tomulaba kansala nakoma mulaba nga tuli kati awo nabeera nga takyajja nnyo ku ssomero nga nayo ligenda liggwamu amaanyi nga ligenda likyuka bwe bakyusa abasomesa lyeyongerako endeera mu baana amaanyi nga gagenda gakaaga okusoma nga n'abajja okulambula abaana busibiridde ababa bato kati nabeera nga sikyamulaba nti bwe natuka ku P6 wali wabulayo wiiki nga 3 tukole ebigezo bya ttaamu sijja kutwala nze
nze nga simanyi nti abuzayo ennaku ntono nnyo azaala nagenda olaba wayiseewo ennaku ntono nnyo nga lutuuse olwokuna nga ndekawo ewaka yange mabeerawo okuuma ebyo ganzije yali ava namunimiro eyo wansi ate yagenze yamukyalo nga mbabeerawo ganzije ndaba akwata leesu n'olugoye olwakadde nga luvuddeko emikono ng'ayambuka ngakirira ng'agenda saawe tetulina lyeddala ennyo so olubuto olumu agenze kuzaala ate si be bano abaazaalanga nti agenze mu ddwaliro nga balina bamulerwa eyo kukyalo ng'agenze wa ssenga wa taata nga gyazaalira era bwe yagenda gyeyazaalira kati kawungeezi n'akomawo nga ndaba akutta omwana mugamba maama ateewa nti nzaddeyo muganda wammwe bulijjo nkuweeka mulimu omwana muto naye maama oyina amaanyi kati nga sikumenya ekyange tekimenya nga kitali kyange bagamba enjovu teremererwa masanga gaayo kituufu netubeerawo ng'abeerawo nakeera nayoza abayozeza bebi nezange nanyambako kati nga mbeerawo nga bwe tukyusiganye emirimu kyawo okusoma okwange fiira kati yali 25 nga atandise newajjawo abalokola abo abaali bamutwala luli balekisi mitala abalokola abo kati naweereza amabaluwa ku kyakiza eggomba ngagamba olina abazungu abajja bagaba obugaali nange bampandiisa nampandiisa ne bankuba ekifaananyi ne bakibatwalira ne bakola ki ne bampandiika mu banaafuna eggaali mala nga bajja nga bagaba obugaali nga nange enfuna naye nga okugivuga mutala nayina bebi eno waliwo eggala ayina okusitula nze ayina okusitula oli atanteeke mu ggaali agivule nanga nsijja kusobola mugongo myaka akadde kati nembeerawo kati ekyenyamba nali muntu yetwala nti nze sinze bano nti naye ndi mulema syesobola nze nga buli kyempulira mu mutima gwange nti kizi kugamba bwalina senge gamba nti okuba omulema sibutesobola nga nze nyigiriza ngamba nja kusobola nga ngamba naye nga bw'otasoma omanyi okuluka obukenje obuwempe abantu baagala obuwempe obwo oba okwalirirako olwalirira njafuna abakazi bajja bugula mukyalo nanduka ebibba ndeetera obukeddo nembwanika enjulu nenzaanika neneerukira ekigoma mu wiiki nduka ebibbo byange nga nduka ekyesatu n'ekyezo nemanya akanaana kayingidde sente zaali nyingi negomba okubanga ebiseera byo naliwo akanaanaako nkakwate kuba saawa zino omuntu okwata omutwalo wallahi yahe negugenda awo nga tuli mu 26 nga mmanya akanaana kayingidde bajja kundeetera olugoye lwenjagala bandeetera ebizigo bino ebimeremenya ebya bbulu ebyamazzi kwegamba bavadda nga oli mukyala nali njagala okwekolako nalaba ku kisanirizo kya maama nga kyali kyakyuma nga bakiteekako ekikongolire nalugato kyalo nga nze nkwata ejjirikone neemwawa nekimeme yakawalata bulungi nenzisigaza nga nkulu waggulu nenzokya zonna nezibikka omutwe wamala oyitawo nogaba mwana gwe wanyiridde luno nabeerawo nanika ebibbo byange nga njagala ekizigo nkifuna mu maanyi gange nze nga nebyatata ne bwayumba nga sibifaako banamba kyekyo nyo ebiseera ebisinga wesonyiwa ekintu ate kikuwa emirembe ebiseera ebisinga ffe abaana kati kino ekintu tulina ekizibu nti ennaku zino omwenge kyafuuka kizibu eri society yaffe tukiyitamu kati netusanga nti abaana bakosebwa nnyo olwekyo naye ebiseera ebisinga obeera omwana n'okiesonyiwa like
n'oyiga okubeerawo n'ekintu ebiseera ebisinga wewa emirembe abaana abasinga bakatibwa okudduka ewaka naye nga si ebeera solution yasikula kyesembayo obugumiikiriza n'okusirika okwekwasa katonda kuba sigwe weetunda buli kimu kibeerako n'obutuwa mbeerawo nk'ebifo byange yantuula enkola ebyange nga bantu bayitawo ne bagamba wadde abeera eno wala nnyo naye ng'abantu banjagala oli asobola n'okukyama nga ndabyawo muti nga ntudde ewaka agamba olukumi nga bayitawo abasuubuzi b'ente edda baabakazaako abayana nga bayitawo mukyala abakasusa olukumi ow'omutwalo ow'ebiri kale nga tata kimunyisa ng'anyiiga nagamba kati kirabika abasajja be bakugula be bakwagala wafuna nadde abasajja wayaayuka bw'olina kasasiro tolina magezi kati gwogasaaki kati negenda nga nfuna emikwano nga buli muntu andaba ng'afuba okulaba nga neeyunga kate nga nanze sirina ntondo oba oyina emeganiddwa nno sirina ntondo nze era ekintu ekyanyiizanga ekyo ng'obadde oyitawo bwoti nolina gwonyuma naye n'ogamba akalema ako nga n'obwolula n'ogamba nti nabukalujebe sikunyegera nga nkulabulayo nti nensirika nengambuli tatangama abalala bayitawo bageyanze balabika oba nga mulaba birala naye nga bwendaba nga obanga abasajja baabo oli nampita nabukalu gyebaleko nti kale nawe gyebale kasita baawuliranga ngamba anukula tebasembera nga tuwayo emboozi nga tuseka nga nfuuka mikwano gyabwe ngaoli ne bwaba ayitawo oba ayina gyavudde agamba omusooli guno gugwo agamba obwenzi bwa nnyoko obumuzunza naye bukutandisa simwanukula nkyali mutanoonya embeera mwenyina okubeera simwanukula nsirika mbeerawo tuli myaka emeka awo nga nyingidde emyaka nga 17 yawo kati nentandika n'okulaba abasajja ngaolyajja nakugamba wedde oli munene nayenze nkwagala onjagalanga mukwano gwo tunyumye onjagalanga kikwambu okwagala just oli abeera just friend mu bigambo nti oli guli mukwano gwange nze nga muganzi sibimanyi naye nze nga mumutwe nkimanyi kyategeeza era nga nsirika ng'omwana eyabuulirira kati nga nsirika nga abeerawo nga bweyogeza nga nze ebirowoozo siina banze nyina n'omusajja gwe nakozesaako gurupu myaka egyo nga munene ate ng'ali kugombolola ku myaka egyo myaka egyo nanneesunga neŋŋamba nja kujja nkukyaye naye ebintu bye naakuleetera tobiraga abeewamu olina bikozesanga oza bintu ki ebintu gwejja bira olwo omusajja akusangawo yansanga waka nga ntudde awo ku kkubo nali nnima nga nnima akakubo akajja ewaka kava ku kkubo eddene kakyama waka nansanga ngaalina okukola emirimu nosigala ewaka bino byonna gwabikoze konze nti nangamba nze mpulira nkwagala kati netunula naye kati nze wagakadekuli okamanya kati anjagalako ki amanyi mise gyange ajja kigwako gye tunaasula olwo nno nnina emyaka 18 awo nga bukimu ngenda nze ekimanyi ekitegeera naye nze sikiraga abazadde bange nti nina byentegeera musajja aneesunga nga mugakukutaano bwonalaba nga abagoba ente okugenda mu katale ekipapa abaligeri gwe jjangu oyingire mu muti wali onkolera essayiro ng'abala emitwalo 8 ngazente ebibaaza ziraga abeewaka
nalya ssente nga bwenjako mpola bweneewugula bwenabawo obupani ng'ayiseewo ngulawo nga bwakumi ambulireyo bwomu nga sisinega basanga namumazeewo tebambuuza ssente ziwaawa kubanga bamanyi nti bwe mbanduse ebibbo obawa ne bakutunda yaterekera ssente ezo eziba zisigadde ate yambulira kyenjagala kugamba walina maneja we mu bizinesi kati omusajja ampa ssente ezo nanzitereka wansi kati eno empete w'obuliri bwange walingayo ekibaawo nga gye naziteeka mukacupa nentakulayo seminti oyo waliyo kati nga kyabambukawo nenkakwekera musanukulako katono njako zenjagala nanzizaayo nanzirya nga zikubaawo nansirika lutuuka olwokutaano nga ndaba emmotoka eyitawo nkirita ngaesibira eri wansi mukubo ng'agikweka akomawajjaaso andaba ngaatandika kuyita nsirika okugaana nno muddamu waledde ensolo z'abeddi ate taata aliwa mu nnyumba ng'omusajja bambi yeefubako bw'atambula nagenda musajja nkolera kiyinza ekyebbangi kiki kyanjagaza omusajja yeefubako yajja sawa nga 5 yava mu butyawo sawa nga 7 kati nga ne taata yayiseemu dda yagenze eyo gye bakunywera sijja mmwewo akwetera bizibu andeetera bizibu nga nawulirako nga bagamba nti omwana omuwala yenna nga bwegusoose wafunire nakati simanyi byabwe aneegombye bwogombi yali ayikawo mbisi nenamusa yazadde be tebamumanyi tebamumanyi olinawo genata siina wengenda baga nti ekifaananyi yali afaanana bwati ne bwati nti afaanana bwati myaka nziri oba kufanfa ate nanone waffe bakamba nasirikanga oyo omuvaako era teyaddamu kunyega ng'ayitawo bisi n'agenda oza n'amanya nti omwana bwe naakola ate ekisukka awo ayinza okumulekera obuzibu embeerawo kati olumu simanyi kyajja tata ajja mbuuza nyoko yalazeewa omugamba ombuuza nyoko ombuuzanga nze yamukuwasiza mukazi wange mwenuuza nagamba ongambye eki linda nkomawo najja kwetankuliza netankuulidde yajja nakibooko yakuba nze yakuba kibooko kati waliwo omusajja yali atadde amanda ku ggali agenda gatunda mu tawuni ensaawa eyo n'amusanga n'amugamba okoze ensobi omuntu oyo gwokuga okimanyi asobola okusibisa obulamu bwo bwonna bwonna ate nga kituufu ensobi gyakwanukuddemu kituufu akuzzeemu bubi naye naawe osusse batugamba ku kyalo toli muntu okuba abaana okuba omukazi ate naddala oyo omwana mumuyisa bubi nnyo naye asobola okusibisa namugamba oli musiru naawe nsobola okukuba nayagala amukube namuganza ate nja kusiba bwolina emisana okubya omuntu eyeewalula ate okubye nanga amasa nagamba oba mwagala wuuyo muteeke ku ggali mutwale muwase mutwale mukuwadde kiki kino kyetuliko maama bwe yadda okuva mu nnimiro nemugamba olutalo olubadde tata abadde akubye omusajja naye nsaba waliwo abantu benjagala mpeekereko nga mbamanyi nawulira waliwo ssenga wange tebayita nawulirako alisita ogenda olwereko eyo nemugaa kale ne bwe naamanyayo bumanya nemugaa kuba nzijukira edda twazukuka ekiro ne twambala zaali ssaawa 6 ne tulinnya bbaasi ng'eyita ssaawa 6 olw'ekiro emisana edda ssaawa 6 olw'emisana neddayo eyo emubende
ng'eyita maddusemba bwe bwetyo ng'eronda kiredda musana kuva e Kampala mugandike atwagendayo ewasinga oyo naye nalaba yali anjagala nnyo nga mweyi bwe tufaanaganya amannya nangu naye nze nga ku mutwe kimanyi ziri ssente ez'omusajja oli gwenziyamba zikyaliyo wayita teziba tezinnaggwayo nezendunda mu bibbo weeziri ez'oluwempe endeyo kati nenyamba ate ssente ziri ntuuka e Kampala agwegumu nga nkolaki nga mbuulira ngamba ngenda ku kkubo linnya emmotoka takisi ebaga engenda mu paaka empya kati bw'otuuka mu paaka empya obuuza zidda bunnamwayazana kulawunda bawutu ku nteberoodi nga ye tamanye nti nze ambuuza noli nkolaki nsevinga wengenda kitaabu nga neetamidduka kankoyewo embooko ziringa embooko ebivumu kale nga nabira ddala nti bansosola neŋŋamba bwe ntema wano nengenda ewa senga bwannemererwa nga okufa okwange kufuuse awo nga neŋŋamba wempitiramu bwenti sidda kati nonna naŋŋamba naye kinyenze ngenda kutandika okutuweeka kubale waliwo essomero lya purayiveti eryazzaawo okumpi kale ku ssomero osomero ema sikuweese nja kuvugira mu ggaali mugamba mu ggaali yaweddemu nanvugira ku mpanga nangamba ajja agera nampangiisa nampeerayo emitwalo 6 nga gwa Mande olwo amaze okundagirira eri ewa ssenga nsirika ampeeka apanga kati nayina ebitabo byange edda ebikadde byonna nga nabisibira mu nsawo eyo nenzirira bino ebitabo ebipya bye yandeetedde omunaana nenteekamu ssente kati wakati w'ebitabo nateekamu sikati zange ezo ne bulawuzi ezo nenyambala ekiteeteeyi munda nenteerako bulawuzi nenteerako ne sikaati nenyambala ne yunifoomu y'essomero nze nga nze nepakinze nakooya ate nga kemmaze okukola ku ssente namba onaawe bajja mubuuza gye nalaze yange nambeeka ntwala ate gyantwala emmotoka ziyitira ddala weziti ku ssomero nezigenda ekampala tutuuka ku ssomero awo wenyini tuli mu lugendo lugendo Kampala Kampala ogiraba program yaffe Enganzi wetuli ku lulo bannaye it's a long journey naye at least lwe tutambula step bye tutambula tubaako nekyetuyiga tubaako nekyenjawulo ennyo kyetufunamu mu program yaffe obulamu ebiseera ebisinga buyinza onyiga obulamu ebiseera ebisinga buyinza okuba obuzibu gy'oli naye njagala oleme kwerabira nti wallahi Mungu takulekereranga akuba ekkubo abatali kkubo Hajara yali tamanyi nti asobola okufuna ekitone ky'okuluka Mungu n'akimuwa Mungu tagaba byonna tobeereyo n'ogamba nze Katonda tanjagala because sirina kino wallahi tagaba byonna tukyagenda mu maaso story mpanvu naye olunaku lwaliro musikirize tugenda ku mangu ngenda saba Hajara abasiibule for now rakati naye nga tukyagenda mu maaso nsaba abalabi baffe basiibule for now kana akaseera ketulimu wabula tugenda kwongerezaako okuba story yaffe eyigiriza ate empanvu sandyagadde tugirwanshinge tuleme kubanga tuganyulamu n'okutuuka ku kino si kimu badde nsaba basiibule GTV naye mwebale tulaba banaye temwemalanga mu maanyi obeeranga eyo ng'olina ekikutteko ng'olaba kikutuusizza ku kisenge oweekwase omweka abajja kubanga abazadde batuzaala naye ate byonna si be babimala we baliwo okutuzaala tuleeta ku lusi naye nga tebajja tunala
kwezzaamu maanyi, kubeera ng'oli muvumu, kulaba nti tekubeerawo obuzibu oyagadde kakako. abalabi baffe abalungi mubadde balabi balungi okuva lwe twatandikidde paka wano. Enamba kweyagala okwogerako naffe osobola otukubira osobola otusindikira message anytime akaseera konna wonawonawona eri 07 83798275 kubako mesaginga sigadde ze Sharifa Namutebi. Assalamu alaikum warahmatullahi